Okyala bw'okwanjula n'embaga. Now they have given you someone. Open whether she's the one to see. Whoa. Yeah, she's the one. Since it is your intention to enter into marriage, join hands and declare your consent before God and His church. Andrew and Mary, Andrew Namasco, will you take Mary Babili here present for your lawful wife according to the rite of our Holy Mother Church? Amen. Babili Mary, will you take Andrew Namasco here present for your lawful husband according to the rite of our Holy Mother the Church? Amen. I call upon these persons here. I call upon these persons here, present to witness that I, Thomas One, do take thee, Mary Babili, be my lawful wedded wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer and poorer, in sickness and in health, to love and to shout, till death do us apart. You have declared your consent before the church. May the Lord, in His goodness, strengthen your consent and fill you both of you with His mighty blessings from heaven. What God has joined together, let no man ever put asunder. Mary Babili, take this ring as my sign of my love and fidelity, as a sign of my love and fidelity, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Take this ring as a sign of my love and fidelity, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the presence of God and before this congregation, Andrew to Damascus and Babili Mary have given their consent and made their marriage vows to each other. They have declared their marriage by the joining of hands and by the giving and receiving of a ring. I therefore, as church minister, proclaim that Andrew to Damascus and Babili Mary, they are now husband and wife, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Hands on, you know. Baby, chosen baby. Sweetie baby, rero nzizekubuzeko ikubuzeko olwekyo wambuzeko baddeko ku WhatsApp era kunoonyako baby obudde wakasendo buli lwe nekyusa mbeera gwe ndowooza nagala saawa kafiyo tekukwata ninaratuka kusikira otunyebwa newe banyo Delta TV tukole programu yaffe eno ey'okwanjula wamu n'embaga. Tuli wano eno twakamaliriza okugatta kw'abagole baffe abafuuse omwami n'omukyala batulina masiko era nga ndi musanyufu nnyo okubeera nga ate nsisinkanye serebu waffe. Ndasiri serebu naye ndi father obwa serebu mukama abakubeera mu sakalamentu wofuuka father ofuira serebu gw'okuyita mukama n'ava mu ggulu n'akka kwa lutale okiyita kyakusaaga kati serebu kyabeera nsinga gye ndi nnyabo oli otya webala emirimu webale nnyo ssebo omulimu gutambudde gutya ogw'olwaleero ogw'olwaleero navudde empigi nasabye olukusa nengoberera amateeka nenzija nentuuka wano kakati abagole abaagala obeere nga obagatta bayinza kukikola batya because banja bakwetaaga omugole ayagala okubanga mugatta anoonya nenda bwe bannaasobola okumugatta anoonya nenda bwe bannaasobola okumugatta yes embeera ya korona eno abagole abali mu kukola embaga mu kaseera kano aka korona biki bye bandibadde bavumu era bategedde ekinyusi embaga si kweraga embaga si kifo kya reception batugenda ku speakiriza oti bamugenza ku Sheraton abantu bagenda ku si embaga embaga ebeera mu kereziya akikiwala embaga eno amaanyi gonna gandibadde ku kitambiro watu tutambira obufumo bw'omuntu eri mukama atubusabira omukisa kati abasobola nga babadde mu nteekateeka mbawagira bagende mu maaso embaga bazikole ziveewo bagoberere SOPs ate basobole okuzikola ziveewo kubanga embaga abantu abo abakulu bwe babaawo embaga esobola okutambula ate n'abantu baffe wano mu Uganda abantu balungi nnyo bali very understanding tewali agenda kunyigira nosaze ku mukolo kubanga embeera eriwo abantu mawulire bafa okukamala kati obanga osobodde gukola ne guvaamu nga osobola okukola mugende mu maaso mukole emikolo muleme kulinda omanye abantu bangi wano baagala nnyo okweraga era eno mu Afirika ne mu Uganda nga mwe tuli bantu bangi abaffe olw'obugagga okusinga abaavu omanyi lwaki omuntu afuna ssente kweraga bweraza naye kino ekintu kyazze mukama yakiteeseteese bw'atyo embaga lwaki ogisazaamu mpozi ng'ensonga nkulu nnyo oba omuntu abadde akyali bweru oba kiki oba nga waliwo ensonga ddala enkulu naye buli muntu yenna ng'embaga ebadde etambudde mwakoze ne bookings mugende mu maaso embaga mugattibwe ziveewo batugamba nnyo nti mu kaseera kano aka lockdown amaka gasasise oza ki ekiviiriddeko amaka okusasika mu kaseera kano ng'abantu tebakola era kiki kye bayinza okukola tekyewuunyisa amaka si mangu okuyitibwa kuno mu bufumbo si byangu nnyo ekyo lwaki omuntu yenna aba atuuse mu ekereziya oyo abeera muvumu naye njagala okubasaba bino wammanga ekisooka a family that prays together stays together. Thank you. Amasomo ga leero batugambye that if God is for you, who can be against you? Sure. Kati abantu mbadde mbaga nti nze omwaka eri weve yasooka nasabira abantu basatu leero nkyane naye gwe nasembayo najjako masiki nenfuna ekizibu navayo ndwadde fulu naye nga fulu oyo bw'amaanyi nasinga nali muntu mukulu yandimpisiza bubi nnyo naye era namala weeks 3 nga nkola ate n'obuvubuka nga mwebuli nze olina koyogedde toga nti abasajja omusajja aggumira ssente batugabire kase ndi kakati sooka olabe omusajja wano tukimanyi kiri byafaayo by'Abafirika
omusajja waba talina ssente wakatawera ate n'abakazi b'ennaku zino omulembe gukyuse abamu mwetaaga ssente nnyingi kati laba ono mumyufu ne munzikiza omulaba kati mukama wabeera nga amukuwadde mukama amukuwadde aba wetaaga omuteekamu ssente kati bannange abaami mwewalanga obukopi kubanga mu nsi muno muli abasajja abagagga nga ssente azirina emmotoka ayuuza nkyuse naye ng'ewaka bayagga bali bubi ng'ogyeko engoye ez'ebbeeyi omukazi z'alina n'emmotoka ez'ebbeeyi naye ng'omukazi talina ssente omuntu yina obeera oyina ssente abaana bo bayambe bamanye nti nno bagagga anedda omuntu abanga alina ssente ate akati olaba tezirabika olina looni ate bannaye olaba n'abantu engeri gye bafaamu naye ebeerera esoni gye tuli ogenda n'obeeraawo emyaka gy'omaze ku nsi abeeka tebanyumiddwa ssente zo babonyebonyebonyebonye n'ogenda ofa kakati kyekyo lwaki ennyimba ezimu osanga omukazi yandibadde akaaba ng'akanula maaso alinga ku bizinesi n'osanga abaana nga balinga abawonye omuntu kati ng'oli mulamu akasente omukazi muteekemu newaanaabanga akola omukazi okubanga kubanga abasajja ba wano omukazi bw'aba akola abeera nga akujja ku muguwa buli kimu n'okiwanga excuse omukazi n'abeera akola ebintu ebimu maka omusajja gwoba olina obikola byoba olina okukola olina okubikola tokkirizanga mu maka okubeerawo nga toliiwo obeerangawo nemanya muno daddi waali naye bw'otuuka ewaka nga abaana ebyetaago babisaba nnyaabwe manya awaka tokyagasa naye buli w'obeerawo ng'abaana baddukawo daddi kino abamanya nti bw'oli ate banne nammwe abakyala mugumiikirize obwavu bw'abasajja omusajja omuleera nga alina ebirowoozo kati mwe abaana abavubuka ennaku zonna mutusobedde abaana baagala bakadde osanga omuwala nga zokwajula omusajja nga alinga jjajjaawe kubanga ayagala ssente bw'ofuna omuvubuka kati ng'onoandula awasizza ng'omuvubuka alina ebirowoozo bitegeevu ng'olaba ategeera awo manya oyo mujja gaggawala kubanga oli agamba toli mwavu mutwe gwe mwavu bane mwenna mbaagaliza birungi bya mukama atukuume tuve mu covid ono nga tuli balamu kale nnyabo amiina naawe akukuume tugende ku reception tulye ku mmere siina kyenyinza kwogerako ku bigambo bya Reverend Chiwi leka tweyongereko bagole baffe mu gardens ne reception nkwagala nnyo nampalukunda tekira amaju amutima kankwataho nkatatu antuture tutu Spice Diana omukwano gw'omusheshe gwankute ne gunkutula omutima lali ate oba ndi ku kagali omutima nsotanga kagali You give me love in abundance a full buckets of roses ampereza lukundati I love the way he do that thing nafunye ono mulungi anyumire suti ataze nyumira nyo body oh I know you belong to me Sheshe, si chari single, balabalo sasolo twale, ebyanje biri so simple. Mweno muganda, si chari single, ngumbare mshashure mtware, achiri so simple. Nampalukunda tekira amaju, amutima kankwataho nkatatu, antuture tutu, etonya tututu. mukane bali kwera ngoli muklaba Delta TV tukole nkwagala nnyo era nga tuli waneno ku Sheraton Luvude Rubaga netujano ku Sheraton hey we bagende kukubisa ifananyi ate bamale bayingire munda mu reception mukasera kana ka corona njo kwabadde kwanjula okwabadde okunene nnyo atolero mbaga bannange mikolo gyabwe gyonna mirungi ate Sharitas by the world we bankola kevili ne makeup nga balina negomesa abagole zipangisibwa tegeko omukolo gwonna mu lunaku lumu kati nno ndina abagole baffe ono ye mukyala she's so smart she looks so beautiful bakumpisizaako wali daddy nga akuyisaawo nga mpya njagala gamba you're so smart thank you congratulations bannange thank you so much Harita era oli otya bannange ndi bulungi I know so kawe wujje kukeba ne muntava I'm feeling so good so excited yeah I feel so good baby naddala ng'olina wamutumani yani oyo Captain Jamba Fande jambo omukyaleero jendi oyo kyanyawo
olunaku luli lukyasofa ssebo olunaku siribuyi tulutandise bulungi ndaba climate nungi agamba ndowooza tujja kulunyumirwa nga bwe twasaba Katonda era ajja kitukolera. Otunudde otya nga bamukuleetera wali mu lukubo olwo oluwanvu olw'e Lubaga obadde olabayo oba obadde tolaba? Era mbadde ndabayo ne mulaba nga bamundeetera abadde nga si wa bulijjo abadde akyuse nensooka nemubikulako okukakasa oba yeye oba nedda. Ogenze era nga yeye? Era ngenze olaba nga yeye. Kiki kyosoose okunotisinga ku feesi ye? Feesi ye sinza okunotisinga kasimayira ako. Kakati naawe obadde omulaba nga bakutwalayo? Mbadde mwetegereza bulungi nga mulaba from Anango nga ndaba Mr. Handsome wange ali wali aniize ng'omuyimbirayo Mr. Handsome. Mumaze mwenna bbanga ki okutuuka okusalawo kino? Tumaze tuli kugenda kukola omwaka ogw'omukaaga nga tulina relationship twalabagana nga tukyasoma e Makerere era ne tutandika nga bw'obimanyi. Sebo ng'oggyeko obulungi bw'omukyalawo biki ebikuleetedde okugamba leka mukuba empeta oba korona oba si korona ffe tulumba? Kindeetedde okusalawo okumukuba empeta. Ono omukyala ayina a lot of attributes as a lady that makes her to be a marriage material. The attributes that she has, one is she's so patient. She's understanding, caring, down to earth. So hardworking. She's also developmental. Sebo mukwano biki naye byakuleetedde okukkiriza Mr. Handsome naffe sebo naffe tugaana ate ne muzaala kibebi ekirungi. Thank you. Mr. Handsome ono okay, on the other side he is patient. Okay. Because the times when I tried resisting him, you know how you can be trying to dodge someone and see how patient he is, but could resisting akulaga nti ye amaliride mu malirivu. So ye muntu omumalirivu ye muntu gwotesekeka naye muteesa yes nemukkaanya. He's a loving husband. He's a loving husband. You are? You're a loving husband. Thank you. You're also a loving woman. Yes. One, two, three. Ani asingo kagala. Ndeeto guddako. Ani asingo kagala munne. Yes. Fena twagalana. Okay. Kale bambi kayimba kikoyagala omuweereza mukwano. Omwami wo. Omuweereza akayimba ka Bule. Kaweso kenna akayimba ka munno. Mweza akayimba ka my body. Nti mwo omubiri gwange gwonna ako kari current Spice Dana akayimba ne Miss Henry. Yes. Tujja kazanya shabidozo kawulidde my body. Bambi sebo ina kayimba kikoyagala. Akayimba kenjaga omuweereza kali I'm in love with you. Naye yakayimba nyinza okuba nga simuteekako I'm in love with you. Ketchup, something of the kind. Or ketchup, something. Kale nga tumaliriza tusaba mwebaze ku bantu tubaleke mugenda ati. Ntwala omukisa guno eno okwebaza taata waffe ne maama waffe ku side zombi ez'omwami wange n'eza side yange
bakoze kinene nnyo okulaba nga tukwasaganya ebintu bino tubanga tusobodde bikola kye okubimaliriza n'okubanga batubeereddewo nnyo buli mu ngeri yonna yonna. That is raising us up ne tusobola okubanga tukulidde mu mpisa ennungi kuba se naye saakulira mu mpisa ennungi saalibadde sisinkana Andre ono gwendi naye saawa eno tata baby Andre so I take that opportunity to appreciate them. We thank them so much for loving us and for not giving up on us. Okusookera ddala njagala kwebaza abazadde bange enjuyi zonna naddala abanzaala Mami Christine ne Honorable Barebachi okukola ogwo omulimu gwe bankozeemu n'abalala ba anko bange bonna okumpagira okumbeererawo okunkuza n'okumpa buli kimu kye nali neetaaga okutuuka ku level eno gye ndiko. Ku ludda luli njagala kwebaza taata nzaalira omukyala okunjagala ennyo ennyo ne tubeera ba mikwano nga tuteesa kyekimu nga mutuukako we mba neetaaga obuwabuzi naera nampa obudde n'okunzaala mu maka ge ne nfuuka omwana. Tweyanza nnyo tweyanzege. Mwebale nnyo. Congratulations tubagayiza so much Rita. Thank you. Kale bambi katubaleke mugende. Kale bambi mwami n'omukyala babeeyita linnya ki simanyi. Namasiko Andrew. Katubaleke mutuubireko bannange naye temwekubyeyo kaama mwekubeeyo akaama mukuba akaama. Thank you, I love you too. Kale bambi ate tugenda kubanga tuyengayo n'omukolo gwaffe tuli wano ku Sheraton bali mu kwekuya bifaananyi ate oluvannyuma agenda reception egikwatira wano tovaawo mukwagala nnyo. Congratulations omwami n'omukyala batwina masiko. Tonyimbirangamu kayimba kange kena kugamba lulike wayimba n'olukiku ne lumera tobulabangako budansi bwange bwakaloboozi bwotandika bwoti tolabe na gye bunava otuwanira mbulabye buwatobuka. Buti yangu ni moto, buti yangu ni moto, wasumakira nota yangu osubwa. Dansi yangu ni moto, dansi yangu ni moto. My body, 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 On your body, body, body. my body, body, body. On your body, body, body. Olivia ddala mubiri n'ekiwato matendo nkuwa n'eddoboozi ne nkuteerako n'ebitendo kutandikira mu matumunda paka mu byenda. Girl, I know that you know that, and I told that you know that. Wasumakira nota yangu osubwa Okyalaba okwanjula n'embaga